General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Eddie Mutwe ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya Lunyankole si byange bibye tewabaawo abinsibako yabitadde ku kibanja kye yekennyini n'ateekako Edward Ssebuufu oba gwe bayita Eddie Mutwe nga amumwedde ekirevu. Eddie Mutwe alina ekirevu kiringa nga kya Peetero Omutume. Mu mateeka poliisi erina obuyinza okukwata n'okusiba abamenyi b'amateeka. Awo nno nsaba General Muhoozi Kainerugaba akwase poliisi Eddie Mutwe. Bw'oba waliwo omusango gwe yazza mukwase poliisi. Poliisi yebe muggalira ate naye egoberera amateeka. Saawa 28 bamutwale mu kkooti. Ebintu ebyo bya bulabe nnyo bassebo ne bannyabo. Bya bulabe. Era bwe bibeera mu mawanga gatabanguka. Waliwo ensonga y'okugulirira abalonzi. Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga era ow'omu mbuga olunaku olwaleero avuddeyo ku nsonga za Eddie Mutwe n'ayisaawo eddoboozi nga obubaka obwo abwetisse abutwala eri General Muhoozi ku bigenda maaso n'ekikolwa kye yakoze ekyokubeera nga akwata Eddie Mutwe n'amuteeka wansi mu basement ate n'akuba ebifaananyi n'ajja n'abiraga eri ensi. Mu ngeri emu njagala kutegeeza nti Honorable Baramu Barugara avuddeyo n'asapootinga buterevu nnyo ensonga ya General Muhoozi okubeera nga yataddeeyo Eddie Mutwe era nga Baramu agamba kino ekyakoleddwa kirungi takirabanga nako okubeera nga Eddie Mutwe bamusomesa olulimi Olunyankole. Mu ngeri emu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo ku bigenda maaso ku social media so nga ate ne Eddie Mutwe annyonnyola obulumi oba oliawo bwe yayitamu nga bagenda maaso n'okubeera nga bamutulugunya bamusodomayizinga n'ebikolwa byonna ebyamukolwako so nga ate njagala kubeera nga nkutegeeza nti ensonga y'emu Bobi Wine avuddeyo ku busosoze mu mawanga alabudde abantu mwewalire ddala obusosoze. General Muhoozi n'abantu abalala bwe bali mugenda maaso n'okubeera nga babatwalamu. Kino tekiri wakati w'amawanga, kiri wakati w'abanyigiriza bannayuganda ne bannayuganda abanyigirizibwa. Temugwa mu butego obw'amawanga. So nga ate Elias Luyimbazi Nalukoola olunaku olwaleero omusango guzzeemu ogwamuwaabirwamu na NRM amanyiddwa nga Farida Nambi. Olunaku olwaleero Farida Nambi ayongedde okubeera nga akaabira ddala amaziga olw'ensonga omulundi ogwasembayo yaleeta abalina okujja okuwa obujulizi abajja okuwa obujulizi ate ne bawolereza Council Luyimbazi Nalukoola. Ebintu by'ensi bizibu. Oleeta abantu nga bazze kubeera nga bawa obujulizi kwoyo gwowaabira kyokka ate ne bayimirira mu kkooti ne bawunzika nga bawolereza ate era bava bagamba ono Elias Luyimbazi Nalukoola taguliridde bantu asula ntebe barene we tugenda beera nga byonna tube tunuulira naddala mu mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero katukole bwetti then ate tukomewo. Zaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera webale nnyo webalire ddala gy'osinziira okubeera ng'owatanya webale kubeera ng'okola tetugezaako bugeza wabula tugamba nti tukola webale nnyo okubeera nga obulamu bwo tobutadde buteesaawo ate kubeera nga oli mu kukaaba bukaabi kaaba nga bw'okola so that abaana bafuna amata neebaza buli omu akedde olunaku olwaleero okubeera nga agenda abeeko gy'atuusaako engalo nga bayibuli bw'egamba nti aliwa omukisa emirimu gy'emikono gyo kale nno beerako gy'oteekako engalo so that
mukama awo wenyini wajja okubeera ng'awummuza omukisa gusanga yeetegese tosigala mu buliri bw'onaasigala mu buliri oyinza okuwunzika nga muganda wange ensi ogikungudde 0 twagala kutandika n'ebigambo bya Baramu Barugahara. Baramu Barugahara avuddeyo n'akakasa era n'awaana ekyakoleddwa ku Eddie Mutwe. Emirundi mingi omuntu ayinza okuvayo ne yeebuuza nti ddala Baramu bw'aba ayogera aba mulamu aba atamidde oba amateeka g'atategeera. Oyinza okwebuuza ebibuuzo. Mbadde ndaba Lumbuye alina obubaka bw'atadde ku mukutu gwe ogwa Facebook mujja bwesomera but Baramu oluusi bw'aba ayogera akulowooza nti nno lino eggwanga lijjuddemu abatategeera naye nga lino eggwanga abantu abategeera bangi nti abantu abamu bwe baba boogera bakulowooza nti eggwanga Uganda temuli bantu bategeera ng'oyo awulidde asinzidde ku oyo ayogedde cause ovanga ku muntu avanga buli wayogera ayogera ebintu ebyekisiru kanjogere ebitategeerekeka. Njagala tuwulirize Baramu then tudde. Agamba nti ono omwana ali mu kuyiga Lunyankole kati bawadde mwagala ayige Lunyoro. Ninge lwaki omuntu okuyiga Olunyankole bamala mutwala eyo? Iya negidde buli ssomero libeera mu kyosomesa kati tulina French school ku Lugogo bypass. Lwaki abaana batwala abagala okuyiga Olufalansa ku Lugogo bypass. So neeri naye wali abasomesa b'Olunyankole. Sisegezeyo ssomero. Ssomero you can go and learn kugenda osomesa. Empisa oyina ebirevu bijjuddemu nsekere mulina ebirasirasita biki era bitaga kujjako ebintu ebyo naye empapula bazijjawa za admission bajja kubawa admission kuvuma kasovuma n'ovuma gavumenti n'okola effujjo gavumenti kati n'omutwe yavumye nedda akugambye ombuuza bajjawo empapula za admission nawe osobola ojja kufuna empapula kujja kugamba actually nsanze aba ne bagamba no ebintu by'okusomesa birungi naye ate temusomesa lulimi lutya so nja kusaba omukulu ayongeremu Olunyoro Oluganda n'Olusoga n'ennimi endala n'Oluzungu n'Oluzungu naye oyinza okusanga nga abasomesa balina ekibuuzo kye babuuzizza Baramu nti Eddie Mutwe yavumye ekyo takyanukudde naye agambye admission kuvuma ne bamubuuza Eddie Mutwe yavumye tayonukudde. Kati tuli mu ggwanga nga abantu abalina okubeera mu byobufuzi tebabiriimu. Lwaki tebabiriimu? Bijjudde omusaayi singa obeera otegeera either ofa bw'oba tokolaganye na gavumenti. Kati ne twesanganga abo abaliwo okubeera mu gavumenti ate olina kwefuula atategeera. Osobola okubeera omugezi nga bye bakugamba ojja oyogere ojja kubyogera nga bwe baagala obyogere naye obutategeera bwo kikulu nnyo okuweereza mu gavumenti eno. Baramu yayimirira n'avaayo wakati nga bakubye bannamawulire bakubye abantu mu kalulu k'ekawempe. Omusajja n'atugamba nti aba NUP babadde n'amayinja looleza amayinja abalala nga batadde mu mbuto munda mu bisawo mu bijaketi ne batuuka n'omulago omusirikale yali ayagala okuba kanale mugume ongalaba embooko bakuba munnamawulire n'agamba eyo gye mulaba si kibooko eyo eriyo antena ya walkie-talkie. N'otunuulira minisita n'onoonya ekintu ekiri awo kwegamba n'onoonya ekigambo ekituufu ekyokukozesa ku minisita ne kikubula. N'onoonya we yayita okubeera minisita n'omala n'okizuula nti bangi abaliyo ng'abaliyo tulaba oluweeye lw'aba presidential advisor naye nga tebasobola kuwabula mwami Museveni yadde n'ekigambo n'eki yalina obadvisinga nga tebalina nakye basobola mmunyega. Kati otunuulira ba minisita Uganda yensi nga mulina minisita
nga yasoma bya busawo n'akuguka mu busawo nga buli lupapula lwalina lwonna lwa busawo naye nga yakwa kati ng'eno bamuwa mu byampuliziganya talina bukugu talina kyamanyi n'osanga omusajja eyali mu bidongo bye olw'okubeera nga muwulize asobola okwogera ebitanyuma naye nga bisanyusa abakulu asobola okuleebeeta ku mwami muwoozi nga gy'ayogera eri eggwanga ye Balamu yanyumiddwa musanyufu n'okubeera kwa Edi Mutwe mu basement eya mwami muwoozi akugambye nti waliyo n'essomero era agenda kusaba mukama we baleme kubeera nga basomesa lulimi Luganda Lunyankole lwokka bateekeyo n'ennimi endala lwakuba nti guno omukutte tukozesa lulimi lutyoboola ne waliwo omuntu gw'olaba nga yeetaaga okutyoboola ng'era bw'osanga omwana avuma omugamba mukulu ekyo ky'ovumye kimala okitegedde nga togenda kunenya mwana avumye muntu oyo kuba aliwo abantu nga bo bakwasa obusungu wallahi nga bakwasa obusungu kuviira ddala mu bikolwa byabwe n'ogenda mu bigambo bye bafuluma nga kisingako ne basiba emimwa gyabwe kubanga ovanga ku muntu seba atunula nga atategeera biruma ensi yonna eri mukonda eminga kikolwa ye ali mu kukiwagira kubanga munnange ali mu gavumenti dino eggwanga terigenda tambula bweriti terigenda kukula amawanga amalala gonna gatulese niyo olw'okubeera nti nno ekisooka tulina abakulembeze ababuyabuya abamu si bonna ne tulina amakubo gabalemye okubeera nga bakola abantu bali mu kufiira mu makubo contract bali mu kuziwa bantu nga oli akuwa omulimu naye ng'akimanyi omusaala gwe yalina okusinga ogufunako akuwa omulimu naye ng'omusaala gwe yalina okusinga ogufunako ye gavumenti gye tulina ne beekozesa beebo so ye Balamu saagala kubeera nga tumulwako sisuubira nti asobola okukyuka kozi Namboozi yajja n'atugamba honorable n'agamba nti ekibi ekiriwo nti gavumenti ezimu zibeera n'abantu be yayita useful idiots n'atunnyonnyola useful idiot yatya era yatusiigira ekifaananyi ekirungi n'agamba nti useful idiot yoyo omuntu gwe bagenda okukozesa naye nga tagenda kwebuuza kino kye baŋŋambye okukola yes baŋŋambye nkikole naye lwaki nkikola tabeerayo na lwaki waayi tagirina ye abeera royo oba bya kisiru oba birimu amagezi tatunuulira noona amugambye okukola kino emabega we yeebiruubirirwa bye ki talinaawo waayi okategedde so kati omuntu atasobola kwebuuza na kutuula wansi n'alaba ayambala bulungi ekifaananyi kya useful idiot tuveewo honorable Balamu tusobole okubeera nga tweyongerayo bwe tuba nga tuvudde wa Balamu nzikiriza tugende ew'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwajjo wabaddewo express wabaddewo okuteesa ku mukutu ogwa X former Twitter era nga kwabaddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze wa NUP n'abantu ab'enjawulo ababadde bagavaalingidde ku X ng'ensonga enkulu yabadde yakuyimirirawo obumu ku nsonga za Edi Mutwe ne ba political prisoners naye waliwo ebigambo ebyogerebwa ku social media Bobi Wine yasoose nannyonnyola ku bino njagala katono nnyo tufune akatambike then tujje nengamba otusinkana ku mikutu nga gino ne twogera ku bizibu byaffe ebiseera ebimu abantu ne bagamba tudda ku mikutu kaaba bizibu byaffe kwogera ku bizibu baagala solution kirungi nnyo nga tonnatandika kufuna ansa yakuddamu ekizibu n'okiddiŋŋana abantu ne bategeera ekizibu ekiri ate ne bakkiriza nti kizibu kyetaaga okutereeza kirungi nnyo nti kati buli munnansi alaba ekizibu ekiri ababadde tebannakiraba
bakiraba kati gwe kibadde kitanatuukako kimutuuseeko. Kiki tulina okukola? Step esooka kwe kumanya nti tuli ku lwaffe. Mujja kukiraba baganda bange nti olunaku lwa leero bannayuganda muli ku lwammwe. Tonnaba kuwulira maloboozi ge wandisuubidde nti ge galina okusitula okwogera ku nsonga eno eweebola. Kino tekibangawo, kiri unprecedented, tekibangawo mu nsi yonna ti omuduumizi w'amagye akutta omuntu avuganya owa opposition nga talina musango gwonna gwakoze, naye kubanga tamwagala n'amutulugunya amagye ne gamwegana, naye n'avaayo namukuba n'ekifaananyi ng'ali bwereere n'agamba wuno mukole kye mwagala. So ekyo kitulage nti tuli ku lwaffe. Bw'oba tonnaba kuwulira maloboozi mangi nnyo agava mu bakulembeze ab'eddiini n'ab'ennono, then tumanye nti tuli ku lwaffe. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti tulina okwegatta ffenna, tulina okwegatta kubanga okwegatta ge maanyi. Buli muntu yenna yenna ali mu bulabe, so tulina okwegatta. Era mu kwegatta kuno njagala nnyo tuleme kwegatta nti kino kibiina kya NUP, eno ensonga si ya NUP, eno ensonga ya buli munnayuganda yenna. Oba oli Muganda, oba oli Muteesa, oba oli Mukyoli, oba oli Munyankole, wenna kisobola okutuukako. Oba oli wa NUP oba toli, oba oli wa opposition oba toli, kisobola okutuukako. So eno ensonga tugitunulire nga bannayuganda ffenna. Ate n'ekirala bw'oba olabye ekikyamu teweetaaga lukusa lwa Kyagulanyi. Sikulindubira kugamba nti Kyagulanyi vaayo tulagire, balagire okulaba ebikyamu mbiraba. Then buli omu osobola okukola ky'osobola okukola era mu kikole. Tetulinga Kenya gy'osobola okuvaayo n'otandika kwekalakaasa mu ddembe kubanga bano abasajja mu butiitizi bwabwe babeera batutunulidde. Naye tusobola okukozesa engeri zaffe ez'enjawulo eziri creative. Kitandikira ku internet ne kivaayo ne kidda ku street mu ngeri zonna ez'enjawulo. Musobola okukozesa engeri eziri creative wakuno okwerwanako. Mbeera nkiddingana nti tetukozesa violence, wabula ate era sigamba nti abaagala okwerwanako mu ngeri yonna okwetaasa ebikolobero ebibakolebwako timbagaane. Buli mumu wa ddembe okulwanirira obulamu bwe. Ekya succeeding abantu b'e Kenya kubanga gavumenti yaabwe teyali ng'egenda gamba nti kati tugende ku kitebe ky'abano. No, abantu baasituka mu nsonda ez'enjawulo nga tebalina bwe babasitopinga. Ebiseera bingi nnyo gavumenti ya Mwami Museveni baba bamanyi bwe tusiibako ekitebe kya NUP tusibira ne Kyagulanyi ewuwe tuba tubisitopinze. Ku mulundi guno temukitwala nga kya NUP wabula kya buli munnayuganda asobola okulwanako mu ngeri ye. Musobola okutandika empola ne kigenda nga kikula. Osobola okukola ky'oyina oba oli ku social media oba oli ku street wonna w'oli mu Uganda n'okwetoola ebitundu eby'enjawulo byonna. Right. Obubaka bwa Bobi Wine mubuwulidde. Njagala kwebaza Dr. Nalukwago, okwebaza bamuyitaani Andrew kosa n'abateeseteese express eyo. Era nga emabega wabaddeyo Dr. Kawuma, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abatasobodde kubeerako, njagala kusooka kunnyonnyola ku ekyo His Excellency Bobi Wine kyayogeddeko. Abantu bangi mutunuuliza era olunaku olwaleero mbadde mpita ku mutimbaganaawo n'ensanga abantu vidiyo ez'enjawulo wakati mu busungu nga bagamba nti ababaka ba paalamenti abali ku ludda oluwabula oba oluvuganya gavumenti beekandagge bafulume paalamenti. Oli mutuufu nnyo oyinza okubeera omukyamu gw'olowooza bwe bafuluma paalamenti ne kimala, bwe bafuluma paalamenti ebikusoomooza ne biggwawo. Ye abaffe ebyo ebikusitudde obusungu ne busituka, olowooza singa tebabadde mu paalamenti wandibitegedde? Nzikiriza wakati mu kubeerako kyonna kye mukola ababaka ba paalamenti babeerewo, bongere okweexposinga, bongere okujjayo, bongere okubeera nga batulaga obuziina. Omanyi Uganda erina obuzibu nti Bobi Wine agenda okujja mu byobufuzi ng'abantu tebamanyi, wabula nga bagwira bugwizi bya bufuzi, bajja buzzi mu yolerero. Kivulaba
abantu bangi bamubanja entebe mu kalulu akawedde. However much bannayuganda bamuwa akalulu mu bungi n'okawangula n'akawangula. Naye yayina ebintu eby'okkola ebirala. Tukitwale nti singa teyakawangula Bobi Wine twamutuma obuvunaanyizibwa okunona obuwanguzi ku gavumenti gye twali twerabidde nti yabamusibira mu bbuwa. Ne tumutuma obuwanguzi. Yes, bannayuganda mwamuwa. Ne naawe oliyeyo okkiriza nti akalulu akamu kamala? Gwa akalulu kootaddeyo obutesi kamala? Kakati tukutta obuvunaanyizibwa ne tububigika abakulembeze. Buno obuvunaanyizibwa twandibubigisa abakulembeze mu nsi eri democratic, mu nsi erina democracy, mu nsi nga amateeka gakola, ng'era y'ensi egoberera constitution. Ne tutikka abakulembeze bano obuvunaanyizibwa ku nsi gye tumanyi nti ebya constitution yabivaako n'egifuula ekidiba omuwugwa. Mu ngeri y'emu tukutta obuvunaanyizibwa tubanja Bobi Wine obukulembeze ayingire entebe. Entebe Bobi Wine ali omu, tebagitwala omu. Obuvunaanyizibwa buddayo eri mmwe. Nkomawo ku bigambo by'abadde ayogera nti kino kitutwaliramu ekitulya tekirya nze nzekka. Munkwate bulungi. Bobi Wine oyinza okuba tonnabakuulirako ku muntu we yenna wa famire gwe basse. Naye nga bannayuganda abafudde okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja avuganye mwami Museveni oyinza obutababala kubanga waliwo abamanyiddwa ne bwe tutamanyi. Ekitegeeza kyeki nti Bobi Wine waali. Naye ebizibu byaffe nabyo weebiri. Yekka yayimiridde ogwe tulaba ng'omumuli. Kitegeeza tulina omukisa okubeera nga ye waali. Tulina okumusapootinga. Obuwanguzi tebugenda kuva ku ye. Obuwanguzi buva mu ffe. Ffe bangi. Ne kati ffe abangi tuli ku social media. Kwe tuli tukola comment ezitagambika. Era nze kale, era nze kale. Kale. Ne tubeera ku social media. Ne twerabira nti ffe tulina okuteeka obuwanguzi. Tutwale Bobi Wine waali lwa nsonga. Waali nti ye mukulembeze. Bwe tuba tututa obuyinza bwe tusuubira ayinza okuteeka eggwanga oba bye twagala mu nkola. Ye ng'omuntu waali yessaawo nti nze nsobola okubakolera ABCD. Uganda esobola okubeera ABCD. Bino bisoboka mu Uganda singa tukola bwe tuti. Bobi Wine waali ng'omukulembeze okutuukiriza ebyo bye twagala bibeere. Era nga tulowooza bw'abeera ng'afunye obukulembeze asobola okukola ABCD. Uganda asobola ogifuula ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. So ye ng'omuntu agenda kulwana gavumenti. Ife abantu ffe tugenda okulwana gavumenti mmwe. Bwe mumala okulwana gavumenti muleete omukulembeze agenda obbawuliriramu. Kwagamba agenda okukkiririza mu birowoozo byammwe era abituukirize nga we mubyagala. Gwe mugaso gw'okubeera nga mulina omukulembeze. Ne kati ffe tukwata obuvunaanyizibwa ne tubugjayo ne tubwejjako ne tubuwa Kyagulanyi. N'owulira omubuyabuya ng'agamba yatugamba mu bikwase Kyagulanyi. So akaluluko kalungi nnyo. Keetaagisa. Naye keetaagisa n'ebikolwa. Kandi badde kalungi mu nsi ezina democracy. Naye ensi ezitayina kaluluko kayina ebiina okukawerekera bw'oba oyagala kabalibwe era kakola amakulu. Kati gw'oyimiridde onenya Bobi Wine, onenya Robert Kyagulanyi Ssentamu, ye liida agamba nti nze kino nsobola okituukiriza.
singa mwami Museveni aba avudde mu buyinza kino tusobola okukikola Uganda mu bbanga bwiti tusobola okubeera bwekiti banaye zino enguudo ezikolebwa naye nga ziri kwegamba gwe mulimo mmwe bannayuganda ogwammwe kukwata oyo gwe mulaba ayimiridde kwegamba asobola okubatuukiriza ebyo bye mwagala kumutuuza wali naye kakati obuvunaanyizibwa tubweggyeko ate ne tubumuwa era ne tumubanja lwaki toli president mwagala agamba atya ne mugamba owange tulagira okwekalakasa obusungu bwo bwenkana n'obubwe gwe bw'olaba ng'ebitajja tebijja then kola ky'oteekeddwa okukola bw'olaba ng'olyoke era muleke omusajja atufuge okategedde bw'olaba nga tebijja nga tekyetaagisa muleke bw'olaba nga kyetaagisa obusungu obujja kusitula bukujje mu nnyumba ne tuleme kubanja Bobi Wine bingi kubanga ye tumwetaagako ebintu nga bibiri n'ekisinga obukulu tumwetaaga tufuulira Uganda nnungi si kutujjirako mwami Museveni bannayuganda mmwe muyina omumuggyako kati mutuma Bobi Wine ajjeko Museveni Bobi Wine kye tumubanja kwe kutuuka nga ffe tumutuusiza mu buyinza then tutandika omuga ssebo watugamba nga kino kisoboka kye tuwagala ne kino kisoboka kye tuwagala ne kati mumutuma ajjeko Museveni ne mmwe nga muze ebbali niyo olumala nga tugamba people power our power mwolese amaanyi gammwe mukwate omuntu gwe mulowooza nti asobola obbatuukiriza ebyo bye mwagala mumuteeke mu buyinza mumukwate mmwe mwennyini mumuteeke mu buyinza mujje mwali mu buyinza mumusse ebbali mmwe abangi ono ajje abakiikirire abawe byabasuubiza tuli ffenna so mu ngeri emu byonna ebyo nga bigenda mu maaso njagala kubeera nga nkwongerayo we njagala okwongera wewa mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddie Ssebuufu mu mboozi gye tugenda okubeera nga tulaba mboozi ya nnaku naye mu nnaku yonna gwe gy'olowooza wakati ng'okaabya omuzadde ng'oli mukaabya n'omwana okaabya maama wa Eddie Mutwe n'okaabya mukyala wa Eddie Mutwe waliyo mikwano gya Eddie Mutwe kyokka ng'ovudde ku mikwano gye ate nga bangi waliyo abako n'ab'eŋŋanda mutugamba nti mwagala kweddiza Buganda nga NRM niye ebikolwa byammwe bye muli mugenda maaso n'okukola byongera okubeera nga byongerayo abantu okubeera nga babeewala nkugambye Eddie Mutwe wakwata omu ne Eddie Mutwe ayina emikwano Eddie Mutwe ayina ab'eŋŋanda maama we ayina emikwano gye mukyala we ayina mikwano gye okategedde kati mikwano gya Eddie Mutwe be baani be ba Bobi Wine kyokka be balina ennamba eyagala okukyusa obukulembeze mulowooza mugenda kwakivinga NRM okuddamu okutwala ettundutundu lya Buganda ndowooza ekyo tekisoboka kakati ng'ekyo kitadde ebbali bano be baana ba Buganda abali mu kukaaba golowooza muzadde ky'omudongo omusiru oyo atategeera asobola okukuwa akaluluke naye ng'oli ku baana be nabagamba nti Bobi Wine akubisa gavumenti ya NRM ebintu biringa 2 ku 3 ekisooka ndooza tusooke tugende mu katambi kano then nzije nkubulire dwaki Bobi Wine agenda kwongera okulumya mwami Museveni omutwe oba mwami Museveni avudde mu buyinza oba tavuddemu Kyagulanyi agenda maaso n'okubeera nga amufuga yes mugenda maaso n'okulabika obubi n'ekifaananyi kye muli mu kusiiga dwaki kubanga ebisatu bino abirina ye Bobi Wine nojjako essaati yo ne bakugamba jjamu empale nojjamu empale jjako masiki
jamu stocks ne box eyo jambulemu mugamba ati lwaki nagamba jamu ganye omuna akokinga bakuze bali eri bonna we bakulaba ne bagagaziya amagulu kutama wansi singa ndaba awo batujjamu kitibwa kyaffe eky'obusajja ngamba nedda oganye olina akokinga owokubiri omulala ajja n'atandika okusokola nga wakwatirira buli wamu ebyo ne babikola bannaffe bonna omuku omu bakuleeta bakuyingiza mu kayumba bwomu ono oluvaawo nga gojja tomulabye ebimu era okudda nga naawe ogamba ye busajja batumazeemu ekitibwa kyaffe eky'obusajja ne batandika otusokola bwe bakebera mu magulu muno ze ne banywera ekirevu kino kyali kingi ne batandika otusokola munda ne banyiganyiga zimasozi muno emigongo ne bankunamya we bati ne bankwata gundi zange ne bazikwata waggulu ne bakwata ebitundu byange byekyama ne babiwanika waggulu ne batandika okunyiganyiga we bati banga yambala banga sabe sale sembayo omu yangamba sabe sala yesembayo ne mugamba wa tori katonda tosobola kunzita obo kitegeera nga manyi era baikabankanga bukanzi ne tuddayo mudukulu naye kye kintu kyatukuba wala nnyo ne batujjaawo nga ffe tusaba kimugenda mu kooti twagala genda mu kooti twakoze eki mugenda mu kooti ne batutwala ate awalala waliwo ekisaawe kinene nnyo buli omu nga bamuggyako gundi ye details nga ye nabo abo nga tesibe bali abazze jjo ne batujjako omusaayi wano nga tulowooza oba bya covid naye nga situlaba agundi ndala yona exercise ya covid egenda mu maaso ne bakugjamu omusaayi nga liita namba akasucupa ne kajjula we kati ne bagusiba ne bawandiikako amanyago ne bakawanika waggulu ne batukeberakebera ne bakebera by HIV ne batukebera buli kimu ne babajjako statement mwali mugenda wa biki ABCD nga bali babyagala obimanya tubabulira amazima ekyaliwo kati enkeera nga 3 lwali nga 3 kati nga 4 nga tugenda mu kooti tutuuka mu kooti batusomera emisango gya covid nga abantu batweyimirira twalabiri nga abantu basasula manager agenda asasule sente bamukwatira eyo tebamukkiriza kudda kuleeta risiiti tufulume ekkomera ffenna 127 tuba tuli awo saawa zigenda mwemu mukulike eyo mu bubaka oba mu katambi ako nkimanyi owulira nga bwe mpulira okuggyako ng'olina omutima mulogologo okuggyako nga gw'olina kizibu ku mutwe gwatasobola kufiiringa bulumi n'amaziga go oba n'amaaso go kubeera nga ofunye katambaala bw'owuliriza emboozi eyo naye kansooke mba nnyonnyole Bobi Wine alina ebintu biri bisatu ngenda bimenyaamenya era gavumenti eno obuzibu bwesanze bwe buno wammanga Bobi Wine bwe yali ajja mu byobufuzi n'alangirira okwesimbawo ku bwa pulezidenti abantu bangi bamugamba tojja tonnaba kutuuka era wandirinzeeko naye ekimu ku kintu kye beerabira nti ebikola omuntu anaabeera ow'amaanyi kanjogere ku bannabyabufuzi kubanga twogera ku byabufuzi biri bisatu ekisooka bakiyita age emyaka ekyokubiri bakiyita time obudde ekyokusatu bakiyita lack tubimenyemenye osobole okubitegeera ekisooka ye time wakati nga bagamba Bobi Wine tonnaba kutuuka ye yali amaze okulaba nti mwami Museveni amaze mu buyinza emyaka 40 eggwanga limukooye kano ke kadde nga ne bw'oleeta omuntu atali Bobi Wine asobola okujja n'abeera ow'amaanyi mukadde ako ye yamanya ekintu ekyokubiri bakiyita age emyaka wakati ng'omaze okukitegeera nti Uganda eri ku bitundu 75 ku buli 100 bavubuka bali myaka wansi w'emyaka 4
wansi w'emyaka 4 Bobi Wine kyali kimwanguyira okonektinga n'abantu abo emyaka gyalimu nga bwajja muffe tugamba muvubuka munnaffe kyokka bwajja mu bataata bagamba omwana oyo yenkana ne mutabani wange kyokka waliyo bajjajja bo bagamba bannanga alinga muzzukulu wange yennyini kakati nekigatta nga bwojja n'okuba Bobi Wine oba n'otulugunya ife tutunuulira otulugunya generation yaffe oba otulugunya generation yaffe ate era bw'otulugunya Bobi Wine waliwo omuzadde ayina omwana we nga yenkana Bobi Wine oba waliwo mukadde nga ayina muzzukulu we yenkana Bobi Wine omukadde oyo omufunako buzibu ki nti yakulaba emyaka gyonna kakati atandika okubuuza niyo n'omusajja atasaasira baana baffe bazzukulu baffe atandika okuwulira kati Bobi Wine wakati mu kubeera ng'emyaka gimugatta naffe abamusinga ne bamulabanga mutabani ne muzzukulu nga gw'olwedde oli mu kawungeezi abantu baga lwaki tova nawo kimugattirako kye bayita age time obudde ali mukadde akatoofu nga buli muntu yeekyaye kyokka wakati mu kubeera nga buli muntu yeekyaye anoonya solution ani ayinza okubeera nga abajjirako abasumbuwa ate ne mwongera okuwamba ne mwongera okutulugunya ne mwongera okutta kyongera Bobi Wine okubeera ng'anywerera mu time ye ndowooza ontegedde then luck omukisa ne gubeerawo wakati ng'amaze okugatta age naffe n'agatta time yeno yennyini luck omukisa ne gubeerawo ebyo bibisatu we byegatta kyovola Bobi Wine teyeetaaga nnyo na ssente nti bannabyabufuzi bangi tubalabye weetaaga ssente naye si kikulu abantu we bakwagala basobola okukuwa ssente n'otambula mujjukira muddamuda ku NUP abantu bazisonda era bazenga bazisonda so kakati bino byonna mbireeta okulaga nti mwami Museveni ne generation ye bandibadde bakola kubiruma abantu dani okulwanyisa omuvubuka nga Bobi Wine okulwanyisa omusajja nga Bobi Wine kubanga bulwanyisa Bobi Wine waliwo ba Edi Mutwe abali mu myaka gye nga tolina kyogenda bagamba kyozaako kimu kutandika kwata bavubuka abo obaawule ne Bobi Wine oteekewo entiisa kumboleeta ebinaakutwala so mu ngeri emu nga tumaze okulaba akatambi ka Edi Mutwe ng'amaze okubeera nga alaajana musajja wattu nzikirize era tusooke tuddeyo tulabe ku bigambo bya Bobi Wine era ku X space eyabadde olunaku olwajjo then tulyoke tudde n'obubaka obulala kasooke tufune buno njagala obbasaba baganda bange temugwa mu katego k'okubasosola mu mawanga kubanga Museveni buli wakola ebikolobero afuna babyambaza kakati mutabani wa Museveni ebikolobero bye ayagala byambaza abanyankole luno si lutalo wakati w'abanyankole n'amawanga amalala mu Uganda luno lutalo wakati wa Museveni mutabani we ne bannayuganda bonna era n'abanyankole babonaabona nga bannayuganda abalala bonna temukkiriza akakundi ak'abantu abatono okasiiga tribe yonna kuba anoonya bakisiiga ayagala okuteekawo ekifaananyi nti bwabba abba mu linnya ly'abanyankole bw'atemula mu linnya ly'abanyankole temukkiriza muntu yenna yina baawula nsaba ne baganda baffe abanyankole abalina emyoyo emirungi baveeyo beesambe ebikolobero mwami Museveni ne mutabani we bibakola mutabani wa Museveni bw'agamba nti ali mu kutulugunya abantu kubanga abayigiriza lunyankole abanga agezaako okuleeta mentality ya genocide abanga agezaako okubambaza ebikolobero bye abanga agezaako bakyayisa basaba mu byesambi kubanga ensi bamanyi temuli bantu babi muli bantu balungi temukkiriza muntu yenna basibako matugambuzi kubaliisango okay amawanga simanyi abaagala otuleetera kye bayita amawanga kikye mwagala kuleeta ne kyonna kye mwagala okubeera nga muleeta tekigenda kubeera kirungi eri eggwanga ndowooza amawanga twandigeesonyiye akabonero General Muhoozi ke yalaze
kabadde nga akatulaga nti abanyankole ffe tuli mu kintu nejjukira n'abanyankole tebali bulungi bino bintu byakubeera nga batwawulayawula n'ekinaava mu kubeera nga tweyawulayawula wajja kuvaawo olutalo sematalo ne lujja bbeera mu mawanga Bobi Wine kyagezaako okubaga nti abange kino kibali mu kubeera nga batuga tukireke tuleme kugwa mu katego kano ke batutega ak'amawanga obubaka bwe bukulu nnyo ne gye buvuddeko ndowooza alumbuye yavaayo n'abagamba nti tetugwa mu katego k'amawanga bannange tuli bannayuganda enjawulo eri wano eri wakati waani anyigiriza bannayuganda ne bannayuganda abanyigirizibwa tuleme tunuulya nga tuli mu mawanga of course waliwo abantu abamu abajjo kikwata bakulage nti iffe tuli banyankole tuli ki abo be batono abatalowooza nesesuubirewo munyankole owaddala asobola okuvaayo n'agamba nti kakati ffe tuli mu kintu n'ebiringa biki twewala amawanga then tudde mu bigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga mukuuma Damula General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Eddie Mutwe ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya lunyankole si byange bibye tewabaawo abinsibako yabitadde ku kibanja kye ye kennyini n'ateekako Edward Ssebuufu oba gwe bayita Eddie Mutwe nga amumwedde ekirevu Eddie Mutwe alina ekirevu kiringanga kya Peetero Omutume mu mateeka poliisi erina obuyinza okukwata n'okusiba abamenyi b'amateeka awo nno nsaba General Muhoozi Kainerugaba akwase poliisi Eddie Mutwe bw'oba waliwo omusango gweyazza mukwase poliisi yebeemuggalira ate naye egoberera amateeka saawa 28 bamutwale mu kkooti ebintu ebyo byabulabe nnyo bassebo ne bannyabo byabulabe era bwe bibeera mu mawanga gatabanguka waliwo ensonga y'okugulirira abalonzi ye Katikkiro wa Buganda of course tubadde twebuuza amaloboozi ag'abakulembeze b'ennono okuva mu bwakabaka obw'enjawulo nga tubuuza amaloboozi okuviira ddala mu basumba nti ddala lwaki tebavaayo ne babaako obubaka bwe bateekawo obw'enjawulo so Katikkiro avuddeyo wabula era amawulire amalungi ge tulina olunaku olwaleero nzikiriza mukwano gwange nkutegeeze nti ku ddakiika eno amawulire agajja Eddie Mutwe asuuliddwa ku poliisi ey'e Masaka ku kooti ey'e Masaka okusinziira ku byendaba wano bagamba nti Eddie Mutwe has been dumped at Masaka court. No lawyer or leader is allowed to access court for now. Obudde buno tewali akkirizibwa. Mbadde nsoma wano ku mukutu ogwa Daily Monitor gusoose okubeera nga gumpa emboozi eno. Daily Monitor egamba bweti nti Eddie Ssebuufu aleeteddwa ku kooti e Masaka wabula nga awaniriddwa abasajja babiri abamuwaniridde ku mikono gye mu ngeri emu. Eddie Ssebuufu ono alabika nga mukosefu ebitagambika. Njagala kwongera kubeera nga nkufunira details eddakiika eno yennyini ampuliriza osobole okubeera nga otegeera nti Eddie Mutwe aleeteddwa ku kooti eya asuuliddwa so taleeteddwa asuuliddwa ku kooti. Yes, bagamba nti update
National Unity Platform NUP President Robert Kyagulanyi Ssentamu Chief Bodyguard Eddie Ssebuufu being supported by two people as he leaps to court, cause at Masaka High Court, where he is expected to be charged with a yet to be known offense. N'emisango gye batugamba tegimanyiddwa. Bagamba nti bodyguard wa president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Chief Bodyguard Eddie Ssebuufu aleeteddwa ku kooti ya Masaka nga waniriddwa abasajja babiri era ng'alabika ali mu bukosefu obutagambika. Asuuliddwa ku Masaka High Court gy'asuubira okubeera nga agenda kukyajingibwa emisango egitannaba kubeera nga gimanyikibwa, egitannaba kubeera nga gimanyikwa. Kitegeeza emisango gye bamugamba nagyo gyennyini tebannaba kubeera nga bagitegeka. After spending over a week in the basement of President Museveni's son, General Muhoozi Kainerugaba, who serves as the Chief of Defense Forces CDF. Daily Monitor tuwongereddeko Mr. Ssebuufu, popularly known as Eddie Mutwe, was reportedly abducted by security operatives from Mukono district on April 27 mwaka guno gwennyini. But this 27 mwezi guno gwennyini ebiddako ndowooza tewali nnyo nsonga eri awo. So batugamba nti oluvannyuma lwa weeks eziyise, oluvannyuma lwa week eyise nga bamunoonya, yalabikidde mu katambi mu kifaananyi ekya General Muhoozi Kainerugaba. Ndowooza yeyo emu ku post gye bataddeyo admin we agamba nti our brother Eddie Mutwe has been dumped at Masaka Court without the presence of any NUP Uganda lawyers. No leader is being allowed access to the court at the moment. Security is extremely tight, you can imagine. So bwebumu ku bubaka obuteereddwayo ku mikutu egy'enjawulo mu kaseera kano kennyininyini Eddie Ssebuufu aleeteddwa mu kooti ey'e Masaka gegakagwawo. Ababadde batugoberera sijjukira ddi lwe nakola emboozi ne mbagamba bagenda muta. Lwali lwa kutaano lwali lwa mukaaga ne mbagamba lwa kutaano ne mbagamba nti ku lunaku olwa Mande oba olwokubiri bagenda kumuta. Abajjukira musobola okujjukira nina posti ya General Muhoozi gye nasoma eyali egamba nti Eddie Mutwe ajja kuteebwa singa taata wange anaaba aŋŋambye. Bwe nasoma posti eyo nategeererawo nti kati byayagala okukola byonna bimaze, amaze okulaga eryanyi, amaze okulaga buli kimu, agenda kubeera nga amuta. Era mu bigambo byange ne mbagamba nti bayinza okubeera nga Eddie Mutwe bamutokyalinga nnyo nga bakyagezaako kulaba nga bakendeeza ku biwundu byalina. Kino bazze bakikola ku bantu bangi nti bakutokyalinga naye kasaba labanga ebiwundu bingi baba batyo okkuta kubanga bakimanyi ogenda feesinga bannamawulire. Kati basooka ne babanga abakujjanjabako ne bakujjanjabajjanjabako then ne bakuta noddeeka. Ekyenjawulo nti Eddie Ssebuufu ndabanga ekiyinza okubeera ekizibu leero okuvaayo kubanga bandimukutte ne bamusuula somewhere. Bwe baba bamusudde mu kooti then kati tusabe busabi kooti etunuulira embeera ya Eddie Ssebuufu gy'alimu emuto olw'embeera. Kubajjukira gye bamututte waliwo fayiro gy'aliko egambibwa mbu bakuba bannamawulire e Masaka. Fayiro eyo yeriko Akireewo Kivumbi. Fayiro eyo yeriko Smart wa Bobby. Fayiro eyo yeriko
General Gaddafi. So katusabe omulamuzi kubanga ekisooka tewali looya, tewali muntu yenna, tewali ki. Omulamuzi atunuulira embeera ya Eddie Ssebuufu amute olw'embeera gy'alimu kuba awaniriddwa buwanirirwa. Era bw'oba otunuulira n'ebifaananyi ababikubi bateekeddwa okubeera nga babbye bibbe. Olaba nga abasajja bamuggalidde. Bwe badde tebaagala bamanye muntu yenna. Ne kati lino ggwanga ki? Omuntu bw'aba nga alina omusango mumukwate mu mateeka, mumutwale mu kkooti, mumuwozese, gumusinge mumusibe. Bwe guba tegumusinga mumutaddeeka. Ne kati ali mu kkooti, tewali looya, tewali wa famire, tewali munnakibiina yenna, tewali kintu kyonna. Kati amazima n'obwenkanya gagenda labikirawa. Mugenda gamba nti mwamusingisizza ki? Mwamusomedde biki? Ewatali muntu we yenna. So Eddie Mutwe mawulire gano malungiko. Kubanga okubeera ate mu basement ekyo kiba kirala. So aleeteddwa but kino nakisuubira. Ya nakisuubira olwaleero. Era tabeera kuleetebwa leero, enkya abadde aleetebwa. Just weekend bagimuyisizaamu nga bwe bamunyiga ebiwundu byonna obukosefu bwe bamutuusizzaako. Then ajje mawulire nga at least temujja kwogera nnyo. Nekyonna kyabaddeko tusabe Mukama afulume, bw'anaafuluma atunyumize olutabaalo. Mbategeeza terubadde luwangu ye Eddie Ssebuufu. Nzikiriza tuddeyo ate mu bigambo bya kanso Elias Luyimbazi Nalukoola onaku olwaleero naye buli eyo bubeefuka. Buli eyo bubeefuka ne Hajati Nambi, Farida Nambi owa NRM yalema okuzikiza. Naye n'abantu abataswala mutumenya. Abantu abataswala mutumenya. Omukazi yayozayoza, mumanyi nti yayozayoza Elias Luyimbazi Nalukoola. Yamuyozayoza. Namuga munayo wansinze. Naye abajjati be bakuyambye okuwangula. Kiregeza yakkiriza. Wakati mu muzikiti. Ale lugendo laba mbusimanya ate atuteyo petition. Agenza awaabye ne bannamateeka. Bannamateeka bagenda okufuluma kooti balesa abagenda okuwa obujulizi. Ala abalesa obujulizi ate ngolooza tebagamba nti ate nga bali mu kwolereza Nalukoola. Okuva eyo ng'ennyindo yenkata ne bagaba abaaye tetulabangako muntu agulirira abantu nga Nalukoola ne baddukayo. Kakati tubadde tuli awo ate ne leero gukomyewo. Katufune Elias Luyimbazi Nalukoola. Basebo ne bannyabo bannayuganda abalungi abali eyo. Mukyala Nambi yaleeta akantuntu akatali namakulu ng'akiyita petition. Ate kakati atuzza mu buntu obutono ennyo. Abajuliza akakabaka ke, abaperereza bamweganye mukazi wattu. Oba ye yalagawa ate aganye n'okujja mu kkooti awuze omusango gwe yawaaba. Yanjozayoza nze gwe mulaba e Kawempe North eWambogo. N'agamba Nalukoola wampangudde. N'atuuka n'okuwa ensonga n'agamba naye wabadde tojja kumpangula lwakuba abajjaati baakukuba. Ne neewuunya lwaki teyagamba bakadde be kumusindikira ku jjaati mukubamu. Alemesezza abantu b'e Kawempe North Constituency okufuna obuweereza obulungi, okubakiikirira mu ngeri ennungi. Kuba kati entebe ngituddemu makiikakiika. Gw'ataafuna bululu, gw'agenda awaaba emisango egitalina makulu egitasobola kuwangulwa. Balooyawo bali mu buntuntu bazannya wano jangu onkwekule. Bannange bano tubasobola basebo ne bannyabo. Saagala mubeereyo nga mweraliikirira bannakawempe North. Mukyala Nambi ebintu byalimu tebitegeerekeka. Mukyala Nambi byalimu tebitegeerekeka. Bwe nali wano nababuuza. Ne mbagamba nti Nambi kiki kyayagala mu kino? Kozi nabyo tulina obyebuuza. Kiki kyayagala mu kino?
you know, Nambi ekifo kye bavuganyako kyavaamu omugenzi kati Segirinya emyaka enanga tekikiikirirwa kakati balonze akalulu wabula emyezi ekinene nnyo 6 tugende mu kalulu akabonna ekigenderwa n'ekiruubirirwa ky'abano ki kuweereza Kawempe oba kuttira Kawempe kuba no tulina bitunuulira bw'obanga ddala obuweereza oyagala bwa Kawempe lwaki teweesonyiwa gino emyezi egisigaddeyo n'olinda kala akalulu ka bonna naye oyagala emyaka gyonna 5 bagifiirwe gyonna nga mwetoola mu kkooti tegeza naawe Nambi oyina kizibu ku mutwe in fact oyinza okuba nga toyina buzibu naye abo abakuwa amagezi be bakuwa amafu tetugenda bbaluwako twagala kubeebaza mwenna abatugoberedde okuva gye twatandikidde okutuuka wano we tumalidde njagala bategeeza nti ntambudde ne Morgan ku kamera yabaddeko okuwa ekifaananyi ekiwoomu mu ngeri yemu mbadde ne Abe wali mu production okubeera nga akuteekateekera buli kyolabye awo mutukkirize tubalekere wano tugenda kubeera nga tukomawo n'ebirala bingi wekuumireko Katonda abankuumire.